era recent yankubira essimu ndaga Nairobi muzeeyi atulagidde wano Wanalweyiso tukuwe okadde 35 ogende Nairobi bako nemugaa Nalweyiso mwali nali nkwata akadomola kasiti ngende nkamukubye nani muntu ali akadomola kasiti. Who created this situation that I have to rely on people? You! Mpitola bozimpe. Nkujito yangama talimu. Walabanze kwatako. Bakuwadde omutwalo gwa $1. Sazi kwata. Nota mukwe. Nalicho kana nkwata akadomola kasiti ngene nkakube Nalweyiso. Who has created this problem for me? Are you going also to pay school fees for my children? Nali nkatwala, nali mutwalira. Ba! You have created this problem. Am I, you see, is sickness only my challenge? Have you paid my school fees for my children? Who caused me to be a poor man? Muli baavu. Naye kyensinza okulaba. Muli bakopi. Obutabo bwo buno. Mukkiriza obujozi bwonna. Museveni abusoma. Kyentegedde nga abusoma. Olaba ebbaluwa gye yawandiikidde ab'ebukeddeya bamubuulire. Ani yabba akalulu. Ani yakuba omusajja obutamuwandiisa. Nanti ebyo byali mu gavumenti ziri. Nembuuza bulijjo Museveni tategera bibyo girimu bulijjo. Let me tell you. These people are fools. Museveni temumanyi elementi ya muhoozi. Muhoozi studying the NRM. Kuba kitaawe yamubuuza. Why are you critical to NRM? Namubulya areas. Service delivery obubbi buli mu elections kyobola bona mugamba ajja kuba campaign manager. Nejjoko linikalo bindize gwogaba emirimu. Lwaki gwe tobeera campaign manager? Omwana akyo omulenzi ajoga. Omulenzi yatuwa emirimu. If you want to access this money, must go to New Vision. Ngangenda mu New Vision. Me, to go to New Vision nswera amazzi. Kakati nkugamba. Nti bwe kye batamanyi. Nti Uganda has been on the spot for human rights violations. Because baleeta human rights violation tudde nti Muhoozi's image. Drone zize biki byonna. Naye nga babikola baleeta TV be. Until lwe nakwata akatambi nga baguze Kenyan mercenaries bamufuula international. Museveni yali abasi. N'abagamba mugende mwetondere Muhoozi yagaana. He rejected their apology. Kakati today, Museveni since after the elections has restored dignity. Human rights violations are no longer rampant. Kuba byaliyingiriye ati ono tayagala Muhoozi yabirimu ne bakandiko. Today nti Muhoozi's image. Nze bano abasajja bwe ndaba bye bakola Muhoozi. So naye nga tusobola okutereeza okulonda kwa wano. Ate kakati wulira. Kakati if this man has fought to restore human rights, do you know the effort he has put in? Kakati bino, a study was made. Abasajja bano bwe bagenda mu constituency ente bazibba. Tebakuba emiggo. Mbadde nkikugamba bulijjo nti it is rape. You can rape and impregnate a woman. Neweyakala tuyisizaamu. Because they are idiots. Let me tell you, I'm very abusive when it comes to a fool. There is no government, a sitting government, that can lose a by-election. In political science, they tell us that opposition parties fear by-election. Why? The government knows the election day because it works with the Electoral Commission. In Uganda, the days are counted because everything is constitution. Two, you can know all of the devils of government converge in one place. One mu Uganda bwebimala okubba ssente bikomawo nazo. Kubanga Tadongo ajja kuteekawo independent. Bamukubye tekwayabadde independent. Tadongo bamukubye n'omutwe gwe. Ekyokusatu. Tango do yagaye mbono yatulekedde bamulekedde akalulu yekka. Atoyo ekisiraani kyayina kinuka kyandiga. Oyo tango do yote ekisiraani kyayina kinuka. Naye mufere ababaka ba parliament. How can you steal money from your candidates? Tegenda bakoberera gundi. Oyo anuka nnyo, oyo anuka. Kakati kankubuulire. Why do you take a man like Dombo, nga n'olulimi lwayo talumanyi, to control money? Nali koyekalakasa, nali koyekalakasa. Abayo tebali. Why don't you leave the matter to? Sente bagenda nsoni bakomawo. Singa bakubye Dombo emigo ne bamuba n'afayo nga ayavula.
Why should the man like a Dombo go when even the language you don't understand it to killing your money? Sente, we got to carry never one by you. And because they don't have regional spokespeople. No. Abasajja gye bali. Ekyokubiri, this excitement over sympathy votes. A sympathy vote tugibala. Nti a sympathy vote comes when there is a competent person who can be a minister to continue the work of the decision. 2, if the decision is delivered, kitegeeza talina kye yakolayo omugenzi. Yes. Tewabadde kimudefense. Teyakolayo. Tewabadde kimu. Museveni agamba yali yabayamba n'okumuyita Machod ogwo nga bafumba yabalwanyira koni ne bafuna emirembe ne bakumawo. Kasi oyogera Museveni oyogera no kakozi kono ke bali kunya emimwa nga kaleeta endwadde ezitali katekeeko ku munisiikoserwako. Tewakyali ndwadde wano namala katabaala. President bamukubiddeyo akalulu. Anti kyenkubuulira yasanyuse kino kyakoze kiri. In fact the trend must go. Let me tell you Muwanga, apart from roof grid, the government parliament has already secured the NRM 75%. They get him under the constituency. Ngo but banange singa obota akomawo yali sese. Bavumanga obote abba Apache North, Apache North East, Apache West, Apache bano bupapa jote buliyo. You find your name pinga ina gombolo, ina emiruka ebiri. Bafune bitano. Are you different from obote? Jeri omuntu yenna democracy katuuka ku lugirwe akola ebintu byebimu. So obote has no problem. No. Ya gerrymandering ewaabwe na bano ba gerrymandering. Nti gyosanga kyotera yesi ba mu gerrymandering. Naye ye wabu mu west yonna ne bagerimandalinga yokuleeta numbers. Naye ate numbers quality and quantity onina yogera mu parliament. Sifika baba anoonya abako nebakweka emitwe. Ye bali basemijjo nganda boogera. Ate abo baabano be bagerimandalinga. Omuntu atayogera nga kona mu lukiiko lwakyalajje mu parliament. When you look at the answer, bono. Ababaka abaase bogeredde wakufulo ya parliament. Akawumba tutu akasajja kano kasepo wakasibu. Ababaka abaase mu parliament. Do they talk in the plenary? Kasajja gwe kasebo bogerera mu plenary. Okubeera ku bukiiko n'abuuza question. Point of information. Let us tackle the problem. How can we sanitize Uganda's elections? Anti kankubuulize nti kakati ngeye bukedeya problem gye balina abe bali mu mitwe. Why don't they emulate Kigongo's example? When you are Speaker of Parliament, does not mean that you will dominate politics. The Kenyans balina tribal kingpins. Why? Bali abasajja bagagga baweerera abaana bafuna obugagga okuvaawa ku bakolonde. Naye gwe ssente zaabwe zebamanyi obadde ki nga tonnafuuka kino obafugire ku ssente zaabwe. Kakati omuntu yenna alowooza nti bw'ava mu district n'afuna ekifo eky'amaanyi bali si be baakikuwa Museveni yekikuwa bo bakubalanga ordinary MP ate oyinza okubanga n'obululu wabba bubbi. Kakati abantu balina enkola. So you want to tell me nti okuwangula NRM oyamu tekiswaza government NRM? It's democracy. Really? Democracy means like a hospital. There are those who are cured and those who die. But you don't close a hospital. A mortuary is intended for those who die. Corpses taken in a mortuary don't originate from the villages. There are those the doctors are failed to cure. Ati nkugamba nti waffe akayina kirabako Kayanja yaleetanga abantu bagiyita kitundu kyabwe oyo mumukube oyo mugana okujja oyo mumulemese kubanga ayagala bi yes men ebimusinza politics bwakola era kyovolaba timusse nnyo abagezi. What is this man's quarrel with me? I'm intelligent in Tamalaga Nigebi. I can do without this government. I can do without a government job. Kakati Bobaga Davis zigamba no bulijjo oyo mukulonda nga president tavaayo. Anti kubuulidde yes wanu nkugambye nti Walumbe teyeerabira mukadde. No, nkugambye nti Muhoozi yakola report. Ni yakola kusonda ngikola. Yo betika mebiweru. Betika mya pafala baba zino dio sajja bwa monitor.
n'abuwa ssente. How can you say nti omusajja wa National Security Fund talina ekikumi kye yabba takirina ate n'omugambo asasule teebereza yabbako ennyumba yeesasulako yekka ebyo nayo lipooti bagireeta mu bantu naye obwamu tebugisirolayizinga kuba yabuwaayo ku ssente mubula busajja mulupapula muluse the leak the yanas of kamya obusajja emboza monitor kakati nze nkubuulira yes nkubuulira that's proper nkubuulira nti temuyinza kuba musajja ne mukubira ku electoral commission ne mumuyuliza saati ne mulumbe w'ekiro gunizi ne mubba ssente milioni 163 nazo lwaki yali aziterese mu nyumba ezirekeka mu nyumba kati kankubuulira ezo ssente Museveni yazimu the way you know Museveni the way he operates yazimu yamuwanga ebyo ne bazitegeera nti olwana nani olwana nani kubanga ye Museveni yali bwati kye batamumanyiiko bano abasajja kye batamanyi ku Museveni. Museveni anoonya kalulu ka bwa president and is likely to come back. Ekitegeeza bonna abakola ki abaagala kubanga osanga Museveni ng'awangudde ewa Sseggona oyinza okusanga Museveni ng'awangula ewa Nganda nga ne Nganda bamulonze kituufu. Yes, Museveni talina kalulu ka UPC kakufana kuwona because we have direct presidential elections. Previously we used to have presidential elections followed up by parliamentary elections. Era nabagambye nti Museveni oyo mumutunuulira omulabe bwakola. Amelia kyambadde was close to Museveni. Museveni n'agenda mu Wakota South okukubayo laale. Amelia ne yeefuga omukolo. Amelia yaganda n'abayimbi okuyimba akavubuka ate n'akakolera akalulu. Allow that man to sing, allow everybody to talk because you have the last time to answer. Katumba amala kyovula babasinga agenda ku mikolo egiri controversy egyaba n'abavubuka n'abalinda ne boogera n'ayanukudde ate gwe geso anti nze ngenda okwogera ogusembayo ate ono dda kakati ate ayogera na bukkakkamu kakati Amelia kyambadde aba amaze okwogera Museveni ng'awumbawumba agenda naga nengedde mutabani wange gundi omusajja bamuyitaani omusajja bamuyitaani ali awo yali kyamanira wa 5 yali former MP Mutuluuza mutabani wange Mutuluuza mulengereko nawe jangu ku mmotoka kilaveri Amelia katona akaabi endulu ne zivuga. Why this man Museveni wants votes zombi ezaba opposition n'ezaki akakilaveri Mutuluuza direct elections. When you beat up yamuyita muganda nti muganda wange Mutuluuza jangu naawe obuze ku bantu ku Land Rover Amelia katona agwewo ekyo. But eventually Amelia won't. Oh, you Museveni gwe mukolera. Why has he maintained my security and one n'abakoddomi? He presiding over the meeting. Have you ever seen Museveni commenting on me for the last 10 years? No, he ignores you. Yes, he presided over the meeting. Amanye byaliwo how he humiliated me. He knows. Yategera nti bamulimba. Yenga alowooza he treats you with contempt. He says, nja kudduka nkomewo nja kukomawo wacha wewe sidda motoka yange teriwo abaseka tebaliwo sikomawo era ddemu njogo by'omulenzi era kati afuba nnyo nkomewo mbakolere mu 226 apano ni Muhoozi. Who are you? Wali onkuba Muhoozi yaliwo mu 2014 onkuba njoga ekifo lwekiwa mukwano gwo nokyongera mu ssente kati mukwano gwo dona mwali ebyo nse mbinjogamu kakati nga nti bano tebabala on the sidelines omusajja mumukubye ne Joseph Tamale Mirundi wotegerera nti omusajja oyo aliko force y'amaanyi ku mawulire ga Uganda ge bagula obuguzi who leaked these photos in the newspaper ebyebukede must be an equally powerful man. No bagamba gaya yali powerful yali agenda kuwangula yali ajja kuwangula era kati kyetulinda kiri kimu let the committee of Lusoko General Lusoko committee comment kadibwemu bakaddemu akakazi kaveeyo ate kayina abantu bakaddemu akakazi kawanukeyo that's when no ekyo tebannakikola kubanga twali yagenze mu kooti babantu bakakuba amayinja tayina buyinza bulagira kukaddamu anti kabakolere koma nedda kabakolere koma it must be an election petition so far gagunizi bagakutte kati omusajja ono agenda awaabe ennaku tetinaggwayo akakazi kano kwamatukeyo
the sponsors of goons babeere humiliated omulundi guno. Naye obamanyi ba sponsors ojja kuswala abamu mikwano gyo. Anti kuki? Those who sponsor these goons, for me, some of them are your friends. Omanyi kyenvumira ba kamiliyoni abo kyenavumiranga basebaggala. Me am known. If I say and defend the government that Sebagala has no academic papers, nesanga abagenda mu UNEB okujjayo papers, omanyi nti bankuba. Omanyi nti oyo kamiliyoni bayinsaitinze nti agenda kugula office basanga nze bankuba. That's why I have no sympathy to these people. Nti abantu bamanyi nze be bagoba ku nguudo kati jo nali nva ewange. Baabo abaana baffe tebakyali nenyimirira ne baga nti bannange nedda gavumenti ya Museveni negivaamu dda temujja kuba buntu bwange sina kye mufunamu ababagobye ku nguudo balala. Yes, I stopped. You stopped? I stopped. Can you stop? Yes, ne bagamba bannange mundeke sibaliimu. Omuganda akugamba nti ekifaananyi kitensekere sibaliimu. Bango badde emyaka 10. Obafaana n'ovuga mmotoka ze bavuga. But I explain. You stopped. You don't fear the risk of stopping. What if they roughed you up? No, tebasobola. Nobody can stop me. Nze musajja ayisa muhoozi bw'otajja leero ffe tujja kwekola ekintu. Muhoozi bw'otajja leero eggwanga lyekola ekintu. Muhoozi bw'otajja leero bammemba beekola ekintu. Muhoozi bw'otajja leero ffenna nga twekola ekintu. Olaba dduka olaba abajoze ensi abaginyedde ku mutwe abaginyaddeko nga batema. Abantu baagala Kagame, abantu baawa babadde badimalinga Kagame. Naffe tuyina homemade Kagame. Ensalo neggalu omubbi w'amabaati ffe tulifa tetulabyeko ku mubbi akubiddwa masasi. We have a homemade Kagame. Wano Uncle Paulo obbi amabaati nti tuyina cemetery of shame. Nga bakuzika mu kofini y'amabaati ng'akawonyewo gadduka golekera Kenya ate wali waddamu okubba wano myezi 6 gyokka. Obvious school fees mu Ministry of Education nga bakuzika mu compound y'essomero ng'abaana bakusomako emyezi 6 nga tewali mubbi wano. Teri mubbi ate ensalo mala jigga. Enjogera yo kyenjagalako eringa eno y'omusajja eyatugambye ayagala enjaga bagite. Kayindo Tafire yagambye legalize cannabis tumukolemu abantu baginywe enjaga bagitadde bagisibye. No, Tafire yagambye mugireke muleke abantu bagirime. Ministry ya Health yekuta balyamu ssente. But internationally enjaga ebadde recognized. Why? Enjaga tereeta bulwadde nga tobako. Enjaga is medicinal. Ebiwundu byonna surgery. Enjaga ye caliform mu medicine. Naye tugirime era kankubuulire tugirime kyere buli omwalime. Let me tell you, kankubuulire enjaga gundi bogenda Holland bo bagikkiriza dde abasajja balinnya ennyonyi ne bagenda baginywerayo ne bakomawo. Ekintu kyonna kasita kibanga weekiri kati waleja akyatta abantu naye luli yattiranga abantu kuki nga beekweka mu bibira ne banywa ne bafa. Legalize it. Enjaga kalifomu bamukola mu njaga kalifomu bamukola abaana bwe banaginywa baginywe. Kalifomu bamukola mu njaga nga baagala Queen azaale nga tawulira abakazi bamusekerera. Enjaga kakale kambabuulire era lwakuba nti bano abaawano tebategeera. Omanya amayirungi ago gayina eddagala bagakolamu mu Nordic countries is the second export. It's an export product for Kenya. Amayirungi. Era kati we are second. We are no longer the largest trading partner with Kenya. Ensi etwala amayirungi eyo kati yesooka. Amayirungi mwe munoonya manoonya. Mbo security alert. So kyandibadde kino tulime enjaga n'amayirungi mu Uganda. Era abazungu n'abali ewamwe kalisizo babirime. Abazungu ekyabawezesa enjaga kyali kimu. Abazungu ekyabawezesa enjaga Lugadi bwe yajja wano yasanga ne mwanga anywa enjaga nga yina omugwabeego. Yamusanga ku njaga. Era ekibinja eky'abanywi b'enjaga kyatwala Lugadi ne bandi y'abanubbi emisinde nga tebalina mmundu. Njaga. Abazungu kwe kuwala enjaga n'Abaganda ne babajjako emmundu ne babadiisamu. Enjaga si misokoto gino. Enjaga waliyo kanibasi. Waliyo marijuana.
waliyo opium, waliwo gye bakuba mu mubiri, munywa kuluudu naye abasajja benywera enjaga yaabwe ennongooseemu. Kati nze nabagamba contrary to people's views, njagala dokita ajja akebere mu mubiri gwange oba mulimu anayota ova enjaga, siginywangako. Kati ku bukambwe bwange naye kati oba kuginywa oba okyogedde ku bukambwe busina bukambwe ku fujjo lyo oba kuginywa tewandifugise andi kakyebaga nti lugireko abaana bajja tutabukako. Anti kakati mugiregulatinge, kati se ekintu okiregulatinga ne batakirya ne batakinywa nga beekukumye. Era nze mbawulira mugundi enjaga eyamba ebisolo bagirima olw'ebisolo. Bakwatako abasisita e Bwanda, poliisi nebakwata abasisita nga ejjanjaba ebisolo, enkoko zigirya. Kakati egundi enjaga ng'ogyeko nti ne baba bagenda okugikugjako mu laabu bakubuuza onywa emisokota emeka, nti 10, ne bagenda nga bagiridyusinga. Era enjaga ekibi kyayo ekirala nze mbisoma byonna, enjaga etta amaaso. Eno gye banywa naye emisokoto, ekintu ekiri okumpi wano okiraba ngaekiruddawa abatakisi bava batomeragana, emotoka ekulinaanye bweti eri ewala. Era waliwo omusajja wa takisi yali aginywedde, omupoliisi n'agenda mbu tugende ku CPS atwale emmotoka ye, yamusindika n'agwa n'agifulumamu n'amuleka ng'agudde, ate n'agivuga n'ayolekera CPS. So it must be regulated. Kubanga enjaga si ye yokka. Mbagamba wano ndi katuyina akawe ke bakayita kamagulo. Kamagulo kasenya abakadde. Kamagulo? Bakayita kamagulo, abakadde bakanywa okwereega. Kaleeta embavu. Naye kamagulo ez'okulima wati. Nze kye neewunya kiri kimu. Abantu balowooza nti bya lutalo. Bw'obanga obadde omala eddakiika 3 kakati awo weetaaga eddagala n'amala kuwi n'omugongo gukutuke okujjako nga tukyusiza sayikoloje w'ekigendererwa ekyo. Abantu be baleese ebyo ababyogera abasawo baganda ebyo byekugambye byabukira. Naye wetaana olwamu. Kakati nkugambe kamagulo kasisa omunywerako bbiya oba gondi ginisi owedde, abawala babaleka mu loogi ne badduka abasajja abakadde. Ono Viagula bamuteeka mu hane, bamusekula ne bamuteeka mu hane ne bafa. Abadduwaga authority bamuleeta ne bamuguza abasawo abaganda. Kakati ate nga oyo yadifolungibwa kkanisa ya Bungereza, oyina omusawo amala kukebera musaayi n'alyoka nti mmirayo kamagulo. Anti omusaayi gwe gusobola kamagulo. Omanyi oyinza okukola ekintu n'okifiiramu. Wali omukozeseza. Anze sibikozesa. Waliwo emmamba ey'omwotokwa, waliwo emirandira gy'omululuuza, musajja abandwa, waliwo nakyo omugenda mu jjimu ate amannyi ne gabagwamu ne muli ebisa ova mu jjimu ate n'oli ebigere bibiri olubuto ne luddayo. Naye waliwo ekintu ky'okola nga tokigenderedde n'okifiiramu. Omusajja omutamiivu yali ku pick-up nga bamutaddeko bagenda kwanjula. Kakati nga ye yatamidde dda nga kuliko embuzi. Kati bwe yazunganga bw'ati n'embuzi n'ereeta nga ye yeerowooza ti ayagala gitomera. Azunga ati n'embuzi ereeta paka lwe yatuuka mu senta ya yamukuba n'emujja ku pick-up n'emusuula wansi. Kale ye mirundi twagala tumalirize olwaleero. Abasawo si njaga yokka. Weebalire ddala. The doctors have abandoned. Mbuli omukazi oba muyita mugalula oba dokita mugalula oba dokita yayogera ku bya sex ebyo omugezi. Either doctors ate deputy speaker tayiba yagambye tubireke, yagambye site zino eziriko ebifaananyi by'obuseegu abantu kwe bagenda ne balaba vidiyo ezo ez'obuseegu zonna mu Uganda baziggale nga banaganda tebakyalaba bifaananyi ebyo. Oyo tamanyi amanyi bannannyini byababikuuma. Oyo tamanyi ajje mumusomese. Omusajja omuganda talabanga ku mukazi we ng'ali naked. Even when they are going to play sex, omukazi omuganda gasooka ojjeko ettaala. Lwaki? Imagine oluwombo oli muki? Si kumulaba. Sex nesigalawo nga mukyali intact. Omukazi omuganda n'aba nga anaaba mu kinaabiro.
baawe n'agenda yesiba ttawulo ate baawe kasi kapa emanyire mwenga temulina laabu mbaye nga temunaaba babiri temunaaba kiro babiri miru kiro temusobola kunaaba na mukyala era omuganda akugamba nti ebbula bikolwa liwanuza amenvu emisana nti ekiro munaakolaki sex is reserved for the night kakati because omusajja omuganda talabanga ku nakedness ya mukazi we tamutunulangamu era omukazi we oyagala omutununamu nga yeekwatayo kuba ojja kukimanyiira ate tekyakula bulungi nnyo kakati kyova olaba bano bagendayo kwetegereza era oyo tayibwa tamanyi amanye ewali ekimansulo nti olaba abasajja abakulu abasika obutebe andaga nti okukirabamu kibamazeemu amaanyi ate kyonoona abaana baleme baagala kulaba bwe kifaanana naffe twakulanga tubuuza wamma abakazi babeera n'obutuli bumeka imagination gonoolaba ani asitamye kakati oyo tamanyi kiriwo nti abasajja basula obutebe abasajja abakadde ekimansulo okimanyi abawala basitama bwe bati ne batiiriisa omusulo ne balabamu asinga kakati agasajja agakulu ne galaba gati ne galaba gye gaava you don't know you see abo batayebwa beefula ba moralist you go to Holland ogenda mu Lady District n'ogula malaaya aba revenue ne bajja munaamala essaawa mmeka ne bamutakisinga you pay tax mukozi mwekibakola ekibakola obubi nti mwe temulina Lady District kakati nyegenyege yakolaki ne buli kimu kyonna ate ebyo mwe kyemutamanyi nti abo basaala opendi baba bawagira nyegenyege ekintu kyonna kasolo kifuula controversial n'abadde tebakitegedde bakigendamu eno act y'aba homosexuals bakolera ba homosexuals kakati a financer of homosexual activities wano mu Uganda ateekawo sente seero weeri naye bwobabuuza abasajja abo nti nze mbisoma aba homosexuals balina liquidi yaabwe eri ludda ba homosexuals abakadde abaana tubagobetya ku bintu ebyo kubanga abaana bazanyisa essimu yo mirundi bayinza okuzanyisa essimu yo ne babisanga nga basoma biology okyalina omwana gw'olimba wano nti omwana maama amugula mu katale ng'asoma biology reproductive system ne bamubuuza n'omubuuza omwana yabuuza maama we bya P3 omwana yabuuza maama we ku makya yabuuza ku ssomero nti ng'abuuza teacher how many times do women die? Namugamba nti one time. But mommy says he's dying every night. Eyale tukibaliddeawo tetubita mukomya ye Joseph Tamale Mirundi nze Simon Muyanga Lutaya.